Endobeso. Mwami Luswata wanji sebo nsanyusa okuwuliza nange okuwuliza sebo oyogera ne Kadima Namayanja ne Kabogoza Mutabbizi mukulu Kadima obulamu buli butya wanji obulamu bulungi amiina oneyanziza oli esi nonkubira kubanga nali nawe nakuweereza enamba eyo waliwo enamba gye nakuweereza nade njagala onyambe nga nkwetaaga kati ensonga yange n'omuwala omuwala oyo nali mwagala nnyo nembeerawo ebbanga lyonna nga mbeera muperereza omuwala oyo mutuufu n'atuuka nakkiriza namuperereza nga bw'omanyi naye era n'atuuka nakkiriza akkiriza naye naŋŋamba nti okubaako kyenkola naawe njagala osooke ojje mbakadde bange okyaleyo onguleyo mpulira neŋŋamba kanjiye naye nga nali sirina ssente nze gw'olaba nenjiya mu bubi n'obulungi mwami Kadima nenkola nga bwensobola nze gw'olaba nakuba bulooka Kadima nakima amazzi nenkuba bulooka nenkimira abantu amazzi nga wonna nnoonya ssente nsobole okukyalamba mwana muwala ono nsobole omufuula mukazi wange taata mpulira era ekiseera bwe kyatuuka nga bwe mbalaabalamu ekiseera bwe kyatuuka nenyindayo okunona omukyala omuwala kye yakola maze okukyala omuwala mbeera naye omuwala namukwatira mbwenzi ng'alina omusajja mu nnyumba eyange ng'omaze okukyala ewaabwe bulungi nnyo kati mukumala okukyala wayitawo bbanga kyoleka omukwatire mbwenzi namukwatira mbwenzi nga naakamalo maze omujja ewaabwe wabadde wayisa omwezi gumu gwokka omwezi gumu bwe guti ebintu byange byonna byentaddemu mwami Kadima tosobola kikkiriza omuwala namukwatira mbwenzi kati bwe namukwatira mbwenzi nemunenyaako nga bw'onenya ku muntu wo ngamba naye ddala okola otya ekintu bwekituufu oyo omusajja kadde ddala nti omuntu yakugula ewammwe nkusanga ntya n'omusajja omulala mu nnyumba eyange omuwala ne yeekambuwaza n'alaga nti ate nze tandiiko nawadde alinga atanjagala namuwadde owulira mpulira ssebo bwe namunenyaako ate kyalinga kye yansasulamu yadduka ewange mpulira naye nga nali munenyaako bunenya kubanga nze mukazi wange nali mwagala naye nnya bwe yadduka budde wali omwagala nali mwagala okamalanga golaba nze oyo nali mufiirako kuba mukazi wange nze yali akomera bulungi mpulira taata nga bobeera n'omukazi ng'owulira omufa naye munaye twatu bwe yakola ki tewamugoba yagenda bugenzi nga bw'onenya ku muntu ng'alina kyakoze ekintu tolaba nga kizze kakati kikyo yagala tumwegayirire kakati nze kyembadde njagala ebintu byange nawaayo bingi owulira kubanga nze mbadde ngezaako nga njagala ebintu byange njagala banzirize ebintu byange nawaayo ebintu byange bingi mwami Kadima ebyo ebintu toyinza bireka kufa ate munaye ebbanga ttini omwezi gumu gokka bwe gutyo omuntu naaba ng'akuleseewo agenze oyagala bintu byo mwami Kadima njagala bintu byange nze golaba n'amaziga buli lwenkirowooza amaziga gampitamu kutuufu njagala nfuna ebintu byange nze ngezezaako basaba ebintu byange mu bulungi muwala waabwe bw'aba yanoba naddayo yadduka budduse ewange ne byeyaleka akozeeyo mukulu mbadde nkusaba engeri gye wagendayo olwedde mu bazadde ebintu biriko omuvinge on mwami Kadima kiyinza kuleka ebintu byange bingi kulaba neetikka ebintu byange bingi binnuma owulira kakati sukaali natwalira ddala kiro 4 emigaati natwala emigaati 3 nentwala butto natwala butto liita 3 nentwalaawo emiti gya sabbuuni nemperayo ddala emiti gya sabbuuni 2 ebintu ebyo byonna natwala biyitirivu kubanga natwala emboga zo natwalira ddala mu bungi nentwala ebibbo by'ennyanya 2 kubanga ennyanya zo zaalimu mu bungi ennyanya biseera ebyo zaali teziri nnyo ku bbeeyi naye ng'ennyanya zo neneetikkira ddala ennyanya ezo kakati mukulu sebo wangi okusinziira ku bintu by'oŋŋamba ndaba si bingi nnyo mwami Kadima ebintu byali bingi kubanga kwolaba okwo natwalirako ddala natwalirako esente enkalu eziwerera ddala emitwalo 2 nga kyenjagala esente bazigabane maama neetaata watwala emitwalo 2 egya ssente emitwalo 2 sente zange ezo zonna nazo ziba zinnuma natwalira ddala embuzi nemperayo ddala embuzi owulira naye n'embuzi teyaliiko kale wadde akabuzi kaali kato naye nze nawaayo embuzi nga bannindye nti omuwala aliki alina embuzi n'omuwala teyalina nambuzi kakati mukulu kati mu bintu byewawaayo kiki osinga okwagala
kati mu byonna basigaze ennyaanya n'emboga naye ebisigadde byombi etaaga kubanga sente tebazinoga ku muti ezo sente zo sente ozimanyi sente ya wano ozimanyi okay kakati tukole bwe tuti kubanga njagala okutegeeza n'omuwala yennyini negattako naye emirundi 3 bwegi ezo ddala emirundi 3 mwezi gumu gyali emirundi 3 bwegi ogwalinga ogwokuna n'agenda mu nsonga awo okuddamu okumulabako n'ayenda kakati kikyo oyagala kusaba bintu byo nze kubanga nsabye ebintu byange mu bulungi babinyime njagala bintu byange era nakuweereza ennamba awo erabako wano waliwo eriko John oyo John ye taata we abeera mpambire awo nga we batunda ennoma ddala ampe ebintu byange kati nze mbadde nsaba tubeere ng'abantu abakulu bali bakoddomi bo obawe ekitiibwa oleme kusaba bintu ebyo kuba ebintu bitono nnyo ebyo ebintu bitono ku ggwe nenze kunze bingi anti saagala weeswaze kati gweseswaza mwe mulina bw'obeera nga kati mwe mulina naye nze kakati nze buli omu bw'anaagenda ng'atwala bw'ati buli omu bw'anaatwala bw'ati okay mbadde nsaba mukulu Luswata nsaba nkwesige nange onneesige katubuuze ku bawuliza tulabe kye batugamba amagezi ge batuwa nkusaba busabe teweebuuza nze sikubidde kubuuza owulira guma nsooke mbeebuuzeeko be bakama bange nedda nze nkugambye nsazeewo mbayise ku mpewo we baba bagambye obayisizzaako oledi bategedde kambayise ku mpewo baswale bampe ebintu byange nze sigenda kubeera tebigenda bwe bityo buli amajjano atwala bwebyo ebintu anti wuliriza kati kansooke neebuuze kugambye sikwebuuza sikubidde kwebuuza mugjeeko bannange nyumirwa omuziki n'ebisesa kigenze kitya ne Kadima Namayanja ne Anko Kabogo ekintabuli ky'omuziki kisinga mama wange Jeketa agambye ono nti baaba obukopi Luswata Albert nga nti ofanseko ebintu nga bingi bulala naye ate ajjewo obukopi abyesonyiwe naye ate tatutabula akuswala kale watugambye na Kimbugwe Jacqueline webali nnyo webali ddala wanji mukulu Kadima webale kuweereza akasajja akakopi bukopi ebintu kabyesonyiwe yesonyiwe omukazi amuvinge onu akole ebintu ebirala webale kuweereza ono namba senzalwa yeseggali Temugambye ne mugamba nti abeerenga abyesonyiwa Anet ali UK wanji Mukulu Kadima webale tuweereza ne banno balamusiza nnyo kale oyo nsobola omukuba empi ntokuba kwembeera nze era omukazi yadduka okibambulira omuntu omuwasiza mwezi gumu mwegaseeko emirundi 3 ono yabeera muntu era yadduka kibambulira mukuba empi emirundi 3 giba mingi oba giba mitono mingi naye bannange omusajja ono nga mukopi bannange kiro za sukaali nnya emiri gya sabbuuni ebiri byali mu kuwanjaga musajja gwoza ku ssimu lyaffe bakulejo yaffe tetutama genda obanjaki ade bino binyuma okujenga mukopi ono sautambula otuviire babuli mali kibeme yasangayo